Akakiiko akakulira ebyokulonda kalagidde abantu bonna abasunsuddwa ku bifo by'obubaka bwa Parliament nga kwe kuli n'ababaka ba Parliament abaliyo kaakano okuyimiriza mbagirawo okugaba ebirabo n'ensimbi enkalu okweyama n'okusuubiza abalonzi okutuusa ng'akalulu kawedde beewale okukwatibwa amateeka agakangavvula abagulirira abalonzi. Okusunsula abaagala okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliament ebiwerera ddala 529 kwakomekerezeddwa ku Lwokuna Ssabbiiti eno era abantu abakunukkiriza mu 1,500 be bakakasiddwa okuvuganya ku bifo ebyo. Julius Muchunguzi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agambye nti ssentebe w'akakiiko bwe yalambika ku ntandikwa Abesimbyewo bonna nga kwe kuli abaagala obubaka bwa Parliament tebakkirizibwa kugaba birabo okweyama n'okusuubiza kubanga kutwalibwanga okugulirira abalonzi. Wagabwerere nti baleme okweyisa mu ngeri yonna esobola okulabika ng'ey'obumenyi bw'amateeka nga yeekuusa kukuwaayo ssente kusuubiza ebintu oba kutuukiriza bye basuubiza oba kugenda mu fundraising. Era kyova alaba n'akakiiko k'ebyokulonda kaasaba abo abateekako zi fundraising nti kyandibadde kirungi ne baziyimiriza okumala gino emyezi 3 akalulu kaggwe balyoke bakomyewo fundraising ezo. Ekintu kye baalemera okukola tebasobola kigamba nti bwe bayimirizaamu emyezi 3 oba 4 nti tekijja kukolerwa. N'olwekyo mu ngeri emu ababaka ba Parliament baliyo omukadde kana akakiiko kagambye nti etteeka lye limu libakwata nti bakkirizibwa kugaba ebyo bye baasuubiza era tebakkirizibwa kwetema yadde okusuubiza. Akakiiko kagambye nti bano nno baalina obudde bwa myaka 4 okutuukiriza byonna bye beeyama nti kale bwe baba tebakikola balinde akalulu nga kawedde. Ekiseera ekyokuwaayo bye wasuubiza kuba oba okikolera mu kiseera ekyakalulu olwedde ate nga mu kiseera kino oli candidate, so olina okulinda akalulu kaggwe bwe kaggwa bye wasuubiza oyinza okubitwalayo. Singa wali waako biwaayo wandibadde wabiwaayo nga tonafuuka candidate, naye kati engeri omuntu oyo gy'afuuse candidate ng'akakiiko kamaze okumuwandiisa bw'owaayo ekintu kyonna ng'ogamba mpaayo kye nasuubiza mbawaayo kye nasuubiza kisobola okulabika ng'ekyokugulira abalonzi ekimenya amateeka. Ekisanja ky'ababaka ba Parliament abaliwo kiggwako omwaka ogujja mu mwezi ogwokutaano ekisanja kya gavumenti bwe kinaaba kiwedde. Wabula newankubadde amateeka tegakkiriza ababaka ba Parliament n'aba gavumenti ez'ebitundu okugaba okusuubiza n'okuwaayo bye beetema lyo etteeka erifuga okulonda omukulembeze eggwanga limukkiriza okugaba okusuubiza n'okuwaayo ebyo bye yasuubiza kubanga obuyinza obukulembera eggwanga abeera akyabulina. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu w'ekitiibwa Dr. John Kizosto Muyingo akubiriza abazadde basigale nga balambika n'okulabirira obulungi abaana baabwe newankubadde bamaliriza emisomo mu matendekero aga waggulu. Kidiridde okunoonyereza okwayoleka gye buvuddeko nti abazadde bangi wano mu ggwanga bwe baviira ddala ku kyokulabirira n'okulambika abaana baabwe olumala okutikkirwa mu matendekero aga waggulu ekireetera abaana abo okukaluubirirwa mu bulamu obwa bulijjo. Bino Oweekitiibwa Muyinga byogeredde ku kyalo Binyonyi ekiri mu Luweero Town Council mu maka g'omukyala Sserunga Margaret ku kabaga akategekeddwa okwebaza omutonzi olwa muwala we Nansokusa Justin Letitia omu ku baana abaweereddwa mu kitongole eky'Abamunaanika Education Foundation ekyatandikibwawo minisita oyo Muyingo kennyini okuyamba abaana be Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero okutwaliramu mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. Dr. Jesse Muyinga azzeemu okusaba abayizi abatikkirwa ku matendekero aga waggulu bafube bettanira okuweereza mu bitundu gye basibuka nti bano obuweereza bwabwe gye businga okwetaagibwa okusinga okweyuniranga ebibuga. Abakyala bangi temulina budde bw'abaana bangi n'abasajja bangi temulina budde bw'abaana nekasa mutawa abaana abo gye tuyita quality time tosobola kufuna product yenu n'aba Margaret ne mwagala olw'okuba ayagala abaana be n'ate nga sikikwe kwagala kuno okwokusuusuuta ekigambo ekituufu taŋŋamba kirune sikikola kati olw'okuba nti muntu mulamu abaana abakulu ate n'abassaamu eddiini n'abasaba okwagala Katonda singa bagenda bagogera Katonda bamutegeera tebamusobola kulivinga bulamu bwa Katonda. Oweekitiibwa Muyinga era asabye bannayuganda naddala abavubuka beewalire ddala effujjo mu biseera bino ebyakalulu
kyokka n'abasaba basigale nga bagoberera ebyobufuzi mu ngeri esaanidde. Akalulu kano tugenda okunoonya enkya n'eggulo tekatwawula era nga babagambye nze byange byekola oba oli wa UPC oba oli wa UPM oba oli waki byonna tugendera muli bannayuganda mwe abasomye digirizi ennyingizi mulage ensi mulina amaanyi amawufu ag'enjawulo amangi gemuzi nago okukulaakulanya ensi yaffe nga mpulira enkeera nti bakubye ejjinja lwakalulu okubye munne ekikonde lwakalulu akalulu tekatwawula basobola njagala okubasaba mwe abasomye mukitegera bulungi nti abantu balina endowooza za njawulo. Wasu Abdulkarim Mutamalo mukwanaganya w'ofiisi y'omukulembeze eggwanga Kyambogo etwala ettabi ery'Eluwero Nakaseke ne Nakasongola yawabudde abayise okubeera n'empisa abakoze ennyo beewale obukumpanya n'ebirala. Margaret Serunga ne muwala we Nansukusa Justin Letitia beebazizza ekitiibwa Muyingo olw'okubabeererawo mu mbeera yonna. Nansukusa yakonodde digiri mu kupunta ettaka oba obusaveya yagifunidde ku ssettendekero w'endejje. Munisipaali ya Ssaabagabo Makindi etumidde mu mabanja era kitegeezeddwa nti emirimu egisinga gyesibye olw'abatuuze naddala ab'ebizimbe obutasasula musolo. Munisipaali eno egambye nti abantu bangi naddala ab'ebizimbe eby'obusuubuzi baludde nga tebasasula misolo emyaka n'emyaka nga babanjibwa omusolo ababanjibwa omusolo bali eyo mu mitwalo 2 n'omusobyo ensimbi ezibabanjibwa ziri eyo mu buwumbi na buwumbi. Omwogezi wa munisipaali ya Ssaabagabo Makindi Omulonkato Emmanuel Batemyeto agambye nti kakano munisipaali esazeewo okutuukirira bannyini bizimbe n'abalala ababanjibwa omusolo buli muntu bamuwandiikidde nga bamujjukiza ebbanja lye ng'akalemberezaako ka mwezi gumu. Wabula Batemyeto alabudde abanaajeema okusasula omusolo nti kkooti ejja okulamula. Okusoomozebwa kwe tusanze kwe kuba nti abantu abadde batukubira amasimu nga batugamba nti tetumanyi ssente ze mutubanja newankubadde amabaluwa gano tugawandiisa naye tulina ne SMS zetuweereza naye kaakati tuweereza obubaka ku ssimu ne tukola miitingi z'ebyalo ne tusindiika enkalala ku erosi ne tutimba ku madivisioni naye abantu okusoomozebwa kwe tusanga nti abantu batugamba nti era tebalina bakumanya. Kaakati kino kye tukoze kye kisembayo era kye kitusuubirwamu okuba nti kaakati ssebo wewe base wotudde wokolera olupapula lukusanzeewo olukubanja era ne bonaaba toliiwo olupapula amateeka gatugamba okululeka ku kizimbe kyo okululekera omupangisa oba mukyalawo oba mutabaniwo. Omuwanika wa munisipaali ya Ssaabagabo Makindi Nakalembe Safina agambye nti bawandiza ttiimu y'abakozi abagenda okutalaaga munisipaali eyo nga batuusaako ebiwandiiko ebibabanja. Ku strategy zonna ze tubadde tukola tugasseeko eno ey'okubeera nga tutwala ebbaluwa zino buli omu ekizimbe kye wekikola ki wekiri kubanga olukalala lutulaga bulungi buli omu waakola ki buli omu waali. Ensonga lwaki nti tusazeewo tusindike abaana bano tusaba community ebeesige baana si babbi bazze kuleeta mpapula tetwagala bayise bubi naye baleeta mpapula zino buli omu afuna olupapula batasangawo landlord nga baluwa omupangisa oba LC. N'olwekyo tusaba community ekolagane bulungi n'abaana bano ereme bayisa bubi.
Thank you.